Nsereko ne parliament kati wano twadiskasinze ko Bobi Wine nze mbamulira kulembeze wange ajje kubanga ne Kampala nze njagala omulyayo mu lukago Nsereko bwe yali atuuseemu n'addayo okunyonyola abalonzi ekikola Kampala Central omuluka gumu omukulembeze waffe agenda okudda kuba pulezidenti mwegayiranga buli kaseera mumukiine Mwami Kayanja ow'ekitiibwa gwenjagala ennyo waliwo ensonga ow'ekitiibwa gwenjagala ennyo mukiinaamu akabi nange etuuza mugongo nenjagala okugamba majority tegerekese ajje ffe twagala ajje abulire ajje avuganye beeraga ebifuba ajja kuwulira omuliro ajje kale ssebo kambasiibule nabala bogereko wangi ssebo badde nsaba ssebo abe nga tonnasiibula ssebo mbadde nsaba oleme kwetaakolimo omukulembeze w'abantu omuwa ebitiibwa ebijjudde Muhammed Nsereko ate ebyavumira ye ne Bujingo bibavumira Bobi ate nze mbimuwe ye bwe yeegatta ne Bujingo bye bigambo bibavumira Bobi bibavumira ye ne Bujingo bibavumira Bobi Wine kakati ate nze mbimuyite bamulalu Nsereko product ya Bujingo kandeke bano bateese Calvin kankubuuze temulina gurupu gye mwakuliyetinga nyinza okudda mu gurupu naye wenjogerera essaawa eno pulezidenti gwenda abaddako ye Muhammed Nsereko Calvin katono nnyo lwaki tojogera katono nnyo twogerezeganye Calvin Kayanja Calvin tukimanyi Nsereko Calvin tukimanyi Nsereko mwamulese kubanga abika muhozi project balaninga emirimu gyabwe ng'abantu bafokasinze ku Nsereko tukimanyi bwe mukubira ekikopo mukubira muhozi ekikopo nga mubiseewo ekisaanikira kya Nsereko tukimanyi n'ebyo byonna bye mukola tubiraba ate njagala nkubuulire omuntu ayagala enkyukakyuka tabeera against n'omuntu ayagala nkyukakyuka mwogere kimu nti mwagira Museveni ne muhozi we mutabani be kuba tebalina njawulo tewali agenda bakuba ne muleme okugamba muno tuli bankyukakyuka naye ng'ate mulina n'omunnankyukakyuka bantu mmwe mwetereezi mu bye twakoogera byonna ne bye twakakola njagala ombuuliremu ekirwanyisa muwoozi nze nkugambye obanga gwe okola vidiyo nga okozesa okuba Bobi Wine mu byonna byokolowooza Bobi Wine biki golowooza vidiyo zo naye alina watutuusizza amaaso lekera okulangira Bobi Wine atutuusizza n'okutubikkula amaaso okwongera okwetegereza omubeerobwesabidde bannange tukoze mu byobusinesi Kayanja obeera oyogera ku Bobi woteeka mu bizinesi ez'okugyamu abaana ensigo obw'omutwe obw'empalaasa kyonna kyonna ekyakukisaako enviiri tugende mpola poyinti ki gy'obadde olina nze wenja okwanukula oba onvumye era nja kuddamu nga bw'oyagala ekisooka kyenjagala ensonga za ggwanga kinsooka okugamba ya Bobi mu bizinesi to mukulembeze wa bwongo nedda ya Bobi mu bizinesi to tugamba nti Museveni agenda nja nga tamudyako Nsereko katono nnyo Nsereko ye wa bwongo Calvin
Calvin Nsereko yewa bwongo ku myaka gyonna gy'amaze mu byobufuzi naye nga tasobola nakera ku makya yeeyunge ku byesiga agame tugende ku street tulwanire tujjewo Museveni dikiteeta tulina omu Museveni lwaki tebeekwata kibiinya ne bagamba nti watwegatte na Bobi Wine tulwane Museveni nze Hajara nsaba kubuuzako koyo Calvin Kayanja oyo mukulu Calvin Kayanja agambye mbutavuma Nuupu jo yabadde ku live yalama ng'agamba mbu ekibiina kya Nuupu tekiddamu kuteekawo simbo ya umbrella mu ttooyi kati wabadde tovuma woba ngoze ng'oyagala kunoonyeza mukulu Muhammed Nsereko akalulu naye ate tojja ng'okumaganya ekibiina kya muno jangu ng'onoonyeza muntu okalulu nga tovuma Kayanja jo badde ogamba mbu Nuupu ttooyi kati ddala Calvin Kayanja g'omusajja omukulu alina ne kampani ennamba etwala bakadame bwebunge by'ebigambo byebikuvaamu imagini David Calvin Kayanja ajjukira ebigambo bye namugamba nga yakakwata maama we naawe ebyo tobireeta tuli wano ku mulamwa gwaffe katisakundamu ebyo tobalaba nze nabagambye omanye lwaki mbagamba ekyo kyenayogedde nze Calvin Kayanja sikuyinaako buzibu ne Muhammed Nsereko bajja kuba pulezidenti ajje naye mulekeraawo okuvuma Bobi Wine n'ekibiina kye jo wagambye ekibiina kya Nuupu ttooyi n'ogamba simbo ya umbrella bagiggyewo mukwana okunnyonnyole omanye lwaki nagambye gamba yakabonero kakuleera kukasinga nawe mwennyini ekyo okikkiriza kuba olina ne kwoganya okwogera ng'agenda kwogera birimu kabuyonjo lwaki akozesa akabi amuleera nga byagenda bibeera mu ttoozi negamba nti Calvin Kayanja omuntu asobola okujja n'akwerimbikamu nga takuwagira ekyo kimanyi lwaki temubajjaamu ababakuma abantu abawetula abantu aboogera banne Calvin Kayanja okwogera ku Sebo Calvin Kayanja jawa amazigo muvuma wano Bobi ne mukula mu bugulumu awo jawa amazigo Calvin Kayanja ensi nyiivu sebo abaana bali e Sudani bafiire Sudani babajjamu ebiwowolo mwe muddaawo mukola ssente Nsereko wano agenda abawa ssente tubamanyi gwe Calvin Kayanja noyo mindset babasindikira ssente mujjewo amaziga mwe mulekera okuvuma ekirima ky'enivu Calvin tukuwa babawa ssente ne kabaata twabategedde mukolera Nsereko busabula NDP babategedde babawa ssente Calvin Kayanja tekimwagala kukuvuma twategereza biki abaana bali Saudi babajjamu ebiwumba oli eno sebo osabula twabategedde ne Sami bamusindikidde ssente nazipositinga twabategedde Calvin Kayanja guno si muzannyo tolina byatubuulira guno si muzannyo babawa ssente musabule Bobi twabategedde Banaanze muleke mbuuze Calvin Kayanja n'ebintu bijjemu Kayanja bijjawulikiganya muve ku Kyagulanyi Calvin tuli banyiivu ssente zaffe baba bazitwala buli kaseera nga batuteme omusonga mujjawo muzannya ku bintu by'omuzannyo tuli banyiivu ensi nnyiivu bwe mulowooza nti nomukola ssente mukugagaza famire zammwe naye ensi nnyiivu Calvin Kayanja abantu banyiivu ojja kunyonya n'ojononywera amazzi nga tolabayo ze nkubuulira muganda wange there is a life after Museveni regime muve ku Kyagulanyi ttaano muve ku Kyagulanyi temumanyi Kyagulanyi wa gy'avudde
muve ku Kyagulanyi kya Calvin Kayanja, muve ku mwana muddali mu bugulupu bwamwe obwo n'oli eyazimba amatama oli abeera ku mpeke za LRV emudda ne mumusabula ku Saturday mbunawo nnyo gwe Calvin gwe temumanyi Bobby gyavudde mumulabidde wano Calvin kumanyi nnyo wali otunda n'amazzi Calvin naye wali mu mbeera mbi wali otunda amazzi ku bbala kati olwokubanga bakuwaawo obuseteseto otandika okusabula neno olaba naali egenesita omuntu naye mwenyini talina nanyenyini kyakozeewo oyo Nserekoye abadde mu NRM kumala emyaka 15 aliwo kuvunga na uvunga balinko okukola bukozi ssente muve ku Kyagulanyi mwana muve ku Kyagulanyi temumanyi gye tuvudde ne Kyagulanyi twamuyirawo omubiri from day one up to now tukyamuyirawo omubiri mumuveeko Prosper. Nsereko talina mulamwa abadde mu Parliament emyaka 15 kikyakoledde Kampala okujjako kubeeramu ebinnya n'enguudo n'entalo zabyalamu kikyakoledde Kampala mweberere mubasiba bakwata abaana ba boda Nsereko kyayogerako awo abaana basiba babakwata wano ku boda Nsereko talina nakyakoledde Kampala totubuulira naawe tetugana muwagira naye ate tuva ku Kyagulanyi wagire neva ku Kyagulanyi muleke muddalimu eri ayo Calvin Kayanja mindset kaba kyagunja abawa ssente Nsereko abawa ssente buli kana kumusabule nako kalama waliwo kalama kano osimanya kano kalama buddawo ne babawa ssente ne bobetunako emitwalo 5 wali kano kankunga Uganda muve ku Kyagulanyi kati ate Kyagulanyi mulina n'obudde obwogera ensonga ez'amagezi nga musogera ne Calvin Kayanja omusajja omukulu akategeera nti Kayanja balina embeera embi gye bayitamu mulina n'obudde obwogera n'omuntu omukulu omusajja omukulu oyo okufa neyesimira tambabuulire eno lekimu gye tulimu lekimu yangawo tetulina nsonga lwaki tuwa omuntu atalina magezi budde era nzekyo okukisangawo abula kati timwana tukwagalanye naye tuyambe ono omusajja mwana wa taata Katsi bwe bali kubeera abaana ku kyeyo wali mujje nakubeera namuwa budde talina kyatugamba omusajja emyaka egyo nga tasobola talina kyatugamba okitegeera maani okitegeera tuwuliriza biki naawe nga tetulina byetuwuliriza naawe tetulina byetuwuliriza muliwo okuyisaawo byammwe abaana babasiba nga temubyogerako basiba abaana kati guno bakutte abaana basuzeeyo nga temubyogerako ebyo muliwo okusabula busabuzi baabwe totubuulira amazigo vision jawa amazigo Calvin tolina byetubuulira vision nga byabalema okukola abaana okutereza kampani etwala abaana ebweru gwe Calvin Kayanja go ali batuufu balondola kubanga olina kampani etwala abaana ebweru wali temulina kyemutugamba gwe Calvin Kayanja tolina n'Nsereko muliwo okutambuza bintu byawe Katsi tuze mwana akwagala nnyo otya wandisebo ebibuuzo kati olese Fred Kajubirumbuye onkoze bulungi kuba naye neetaaga okumubuulira enjiri ey'omukulembeze agenda okumuyamba omukulembeze agenda okumukyusa obulamu bwe ave ne ku mawanga akomewo eka tusobole okukulaakulanya eggwanga Uganda. Sebo teacher owayo lumbuye yeewambye
Lumbu yabizeemu ebyokwagala okusoloza ssente Bannayuganda tebamukodde. Tojjaako manye omuntu osooka n'omuwa time n'ayogera. Lumbu yabizeemu. Lumbu yabizeemu ebyokwagala okusoloza Bannayuganda tebamukodde. Kale abaliko mwenna mbalamusiza kansubire nti muli bulungi. Gye baliko gye mutuusaako engalo. Njagala kwogera n'omwami ono ate era nvumirira mwenna abamuvuma temumuvuma mumuleke. Njagala kubuuza ekibuuzo kimu. Tulina constitution ya Uganda etuweddemu okwogera ku nsonga z'eggwanga. Era buli munnayuganda yenna alina emyaka 18 okutuuka myaka 35 waddembe okwesiba mu pozisioni yonna ebyobufuzi ng'olese eya pulezidenti. Eya pulezidenti obeera ku myaka 35 okudda waggulu. Era buli munnayuganda waddembe okwesimbawo kasitoba ng'olina manifesto abantu ne bakuwa obululu. Naye njala kubuuza omukulu ono okwogerera Nsereko omwogerera mu koweki kyekibuuzo ekisooka. Wano kulesebo. Ekibuuzo ekyokubiri. Ticha kansooka enziremu kiri bijja kuyingirwa. Njagala tugenda empola. Nsereko omwogerera mu koweki kyekibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyokubiri. Buli munnabyabufuzi oba agenda okwesimbawo era ne manifesto. Manifesto ya Nsereko wakisi yovaayo n'ogiwa abaana bonna be mwaguze ku social media. Lwaki Kyagulanyi lindako lwaki mwatadde essira okuvuma Kyagulanyi? Kyagulanyi yafuga Uganda oba yali mu State House Entebbe? Kyanyano kule proceed eri bweti. Tewali muntu yandiyagadde kuvuma ulida. Tewali muntu yandiyagadde kuvuma muntu bamuyisaamu lugaayo. Naye kati kale yogera sooka yogere kale. Sebo ticha ekibuuzo ky'osoose nakyo nti lwaki His Excellency Honorable NserekoMuhammed si yavaayo okweyogerera. Tuli mu kumuperereza olwa ideas ze n'ebyo bye tulabyeko ng'afiishalingamu ne tulabira ddala nti yalina obwongo obusobola okutukyusa ng'Abannayuganda, okutugatta ng'abavubuka n'okutukolera ebyo bye twagala mu nsi empya. Ye Honorable Nsereko tannavaayo kwogera ku kintu kyonna nti ajja kuba pulezidenti neffe ng'abavubuka fa abamusaba. Kyova olaba nti ne manifesto tennabeerawo, neffe ekibiina olwedde twakiwandiise dda bakiyita BrainPower tetwagala giremu, era nga n'akabonero kaffe bwongo kubanga tulabira ddala ya bulina mu bakulembeze bonna abaagala okutwala entebe y'eggwanga omusebo. Wasoma kyenkana ki? Wasoma kyenkana ki? Kyekibuuzo ky'ombuuziza Sebo. Sebo ndi wa education. Education si mutendera gwa ya winjigiriza. Wasoma kyenkana ki? Wandimbuuziza nti wasoma ki? Kyonna kisigala kye kimu. Wasoma n'okoma ku mutendera ki? Njagala ombuuze nti wasoma ki kubanga ndi wa education. Kati kyeweetaaga kubuuziza wasoma kukoma ku mutendera ki? Ndi mu byabulimi mu kulunda nina diploma. Ekikuyigiriza politics. Kati njala kubuuza wasoma olina diploma si bwe kiri? Wasoma olina diploma si bwe kiri? Mpuliriza. Wulira.
wasoma olina diploma mu byokulima n'okulunda oba byakulunda mbizzi oba byakulunda nkoko oba oli qualified okwesimbawo ekifo kyonna ekyebyobufuzi anti gwe lwaki olowooza nti oyagala omuntu wakulowoleze gwe nga teweerowolezezza gwe tolina ofiisi gyoyagala gwe kwesimbawo kubaako kintu kyokolera ggwanga naye ate neerowolezezza ku mukulembeze antwala mu maaso ssebo kati kyenjagala okutuma kiri ekintu kimu tomala budde wa bannayuganda genda mukole manifesto y'ekibiina kyammwe y'omukulembeze gye mubamuwa abantu so si kuwa bantu ssente vuma Kyagulanyi wulira sooka ompulirize mukole manifesto gye muwamuwa abaana bagibuulire bannansi bagule ideas zammwe Kyagulanyi si ye manifesto yammwe Kyagulanyi alwanyisa Museveni wulira Kyagulanyi evidence yafulumye musasula abaana bavume Kyagulanyi wulira